الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Ntenda amajibu ga Allah subhanahu wa ta'ala, msaba sokusasana emirembe mukama waffe Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama ne basahaba be ab'ebitiibwa n'abo bonna banaagenda mu maaso nga bagoberera obuluŋŋamu bw'ebyo bye yaliko okutuusa olunaku tulisinkana Allah subhanahu wa ta'ala. قال المؤلف حفظه الله تعالى: وأهل السنة والجماعة يعتقدون بأن الموالاة في الله لها مقتضيات وحقوق يجب أن يؤديها المسلم حتى يكمل إسلامه وإيمانه وينجو من الوقوع في شراك الكفر. منها أولا الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد المسلمين، ويستثنى من ذلك المستضعف ومن لا يستطيع الهجرة لأسباب شرعية. Ntenda amajibu ga Allah subhanahu wa ta'ala, tumusaba sokusasana emirembe ku mukama waffe Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Muallifu hafidhahu Allahu ta'ala agenda maaso n'okutunnyonnyola omulyango ogwa al-muwalaatu wal-mu'adaatu inda ahli sunnati wal jamaa. Yagamba wa ahli sunnati wal jamaa, abantu abali ku nzikiriza y'aba ahli sunnati wal jamaa, ya'taqiduuna bakkiriza bi anna al-muwalaata fi llahi laha muqtadayaatu, nti okwagala ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala kuyina muqtadayaatun, yani mutatallabaatu, kuyina byekukusaba, au wajibaatu, kuyina ebikakatako. Muqtadayaatun huwa mutatallabaatu, okugamba nti oyagala ku lwa Allah wateekwa okubaawo byebakusaba ebirina okuba nti bikolebwa bakakaseeko nti gweoyagadde ku lwa Allah oba waliwo ebikakatako wa huquuqun, n'ebivunaanwa by'okwagalwa okwo. Yajibu an yuaddiyaha al-muslim, nga kikakata ku buli musiraamu okubeera nga abikola. An yuaddiyaha bimaana an ya'tiya biha, okubeera nga abikola. An yuaddiyaha al-muslim, musiraamu alina okubikola hatta yakumula islaamuhu wa imaanuhu, obusiraamu bwe bulyoke busobole olw'okujjula n'obukkiriza bwe. Wayanjuwa min al-wuqu'i fi shiraaki al-kufri, era abeere ng'olwo awona okugwa fi shiraaki al-kufri, yani fi turuqi al-kufri, abeere ng'awona okugwa mu makubo ag'obukaafu. Minha, mu bintu ebyo bikakata ku muntu okutuukiriza okwagala kwe kubeere nga kutuufu nga kujjuvu eri bakkiriza banne. Ekisookera ddala al-hijratu min bilaadi al-kufri ila bilaadi al-muslimin, kimukakatako okusenguka mu nsi ey'obukaafu okubeera nga agenda mu nsi ey'obusiraamu. Omuntu ayagala bayagala nga abaagala ku lwa Allah, kimukakatako okubeera nga asenguka okuva mu nsi ey'obukaafu okubeera nga agenda mu nsi ey'obusiraamu. Wa dhaabitu bilaadi al-kufri, principle y'ensi ey'obukaafu, hiya dawla allati la yuqaamu au la tuqaamu fiha sha'airu ddin, y'ensi nga tebakukkiriza kwolesezaamu bulombolombo bwa ddiini yo ey'obusiraamu.
eyo dhabitu ya biladi al-kufri bekubera ngensi gyolimu la tuqamu fihi sha'airu al-islam ngebirago obusiramu tebirimu minha kal adhan ngokwazina atebakukiriza kwazina wakadhalika adai al-jamaat fi al-masajid kusala as-salah mu mizikiti nga tebakiriza wakadhalika bina'u al-masajid wakadhalika adau salati al-eid atebakiriza swala ya eid kujisala tebakiriza abantu kukungana mu mizikiti ne basoma eddiini tebakiriza bantu kwazina tebakiriza abantu kuzimba mizikiti eyo ebeera biladu al-kufr au baladi al-kufri ebeera biladu al-kufr ate ebibuga byonna ensi zonna ez'obukaafu ng'omuntu tebamukiriza kwolesezaamu ddiini ye kusinzizaamu Allah subhanahu wa ta'ala eyo kiba akataka ogivaamu oba mu kitundu ng'ekitundu waayo tebamukiriza wamma bwe bakkiriza okwazina era olaba omubaka alayhi salatu wassalamu bwe yabangako abantu bagenda okulumba yalumbanga kiro okutuusa nga abagamba mulinde bwe tutawulire ku kwazina kwa fajiri nga tumanya ensi ya bukaafu hatta marra min almarrati bawulira omwazinyi nga yazina nga kigambibwa yali omu yekka nga musajja ali yalunda nsolo ze nayazina nabbi n'agamba bumaleke eyo nsi ya busiramu jasi nga bawuliddeyo adhaani ya muntu omu olwekyo kasaba nga bazina ensi ebeera ya busiramu Uganda eno gye tulimu nsi ya busiramu dhahiran wa batina munda ne kungulu twazina netusaala netusiiba netusaala yidi netwambala nga bwe twagadde busiramu bwe butulagira tukola ki ekirala tusala n'ebisolo nikaawo zikolebwa batukiriza otambula ogenda Madina netukuba n'amataali wamma twolesa obusiraamu kungulu bulabikako okusoma eddiini n'amasomero bagateekawo kadha wa kadha essomero ly'obusiraamu teryaligambaku ensi ya busiraamu ate munda Amini yagiwandiisaayo mu nsi z'abasiraamu gyeri wegenda obuuza abakulu tebajja kubuulira bubuulizi naye gyeri era teryasobola gijjayo bw'omanya akantu akaveeyo omala gagijjayo togijjaayo gireke eyo toyogera bwogezi naye nga gyeri yasirika gwe ng'omanyi bwe mutemaatema ensonga yammwe okiraba gyeri bagiwandiisa era buli bayita ensi z'obusiraamu egenda tulina representative waffe buli bayita dual islamiya Uganda atuyiwamu akataayi kaffe nga tulumba OIC seeka umasibe kiri gwegenda obuzeyo seeka oyo abimanyi nnyo n'okunsi ajja okubuulira enkiiko ze twakagendamu n'olusembeyo asobola okukubuulira naani yatukiikirira gwe tumanyi bumanyi obeera mu muzikiti obeera mu muzikiti tomanyi mbu ensi yaffe ekiikirirwa mu mawanga g'obusiraamu tokimanyi gwe musiraamu okitegedde kati tukiikirirwa era bwe babayo entemaatema Islamic Development Bank tugabireyo ku nsi z'obusiraamu kitegera bulungi ekisawo kyaffe bannayuganda nga kisumululwa nga tukitwala nga nakyo kibeerawo nnyo nga nakyo bakisuulamu ejjamba kati Uganda tweyagale nsi ya busiraamu agamba si ya busiraamu yamanyi ki olmoto bighaidhukum idhan kati Sheikh yagamba nti omuntu wabeera mu nsi nga ya busiraamu ng'eno Uganda ate tasenguka kagenda mu nsi ze batakkiriza kusaala atagenda eyo bw'anoonya ssente tezikujja mu nsi mwe basaala n'ogenda mu nsi gye batakukkiriza kusaala tebakkiriza jama tebakkiriza kuzimba mizikiti tebakkiriza adhan kati olekawo ensi eno gye basaala gye basiiba gye baziina
emirimu gy'eddiini gyonna gikolebwa abantu basoma eddiini ate n'ogirekawo onoonya kasente akasente olowooza kaggwa okwagalibwa. Allah yakutuma sente mmeka ezo zonoonya? Tewali sente ze baakutuma. Kati kiba kigaanibwa omuntu okuva mu nsi mwasinziza Allah n'agenda mu nsi mwatasinziza Allah nga bamuteekako amateeka. Kiba kimukakatako okuddayo mu nsi gye basinzizaamu Allah ng'ali eri free n'abantu bali free nga bwe tuli wano mu Uganda. Kati omuntu okuva wano n'agenda mu nsi nga zijjudde obukaafu obunene obuyitirivu nga atambula era wahatta bamanyi baali boogera ku duwal kafira, ensi z'abakaafu bagamba kwe kubeera nga abasiraamu muzo bakkakkanyizibwa. Bwe babanga mu nsi mwe bali bakkakkanyizibwa ebya nsi ya bukaafu, abasiraamu babakkakkanya ng'aliwo ensi nga zikkakkanya nnyo abasiraamu babatta, tebabakkiriza kusaala, babaluma abasala ne babatemula biki bwe bityo nga babakkakkanya. Ensi ebeera nsi ya bukaafu ne bwe mubeeramu abasiraamu abatonotono nga babakkakkanya ate babakkiriza tebeetaaya, ensi ebeera ya bukaafu. Kati Sheikh yagamba buli lw'ogamba nti oyagala ku lwa Allah, okwagala okwo kuyina ebintu byekukutuma. Waliwo ebintu ebitambulira ku kwagala okwo kw'ogamba. Okwagala ku lwa Allah mulimu okwagala okwo byekuleeta okubeera ng'osenguka ensi ey'obukaafu n'ogenda mu nsi ey'obusiraamu. Wayustathna mujjululwamu mu ekyo, wayustathna min dhalika almustadhafu, abajjululwamu mathala almustadhafu aldha'ifu alladhi la qudratu lahu la yastati'u an yatasarrafa fi haqqihi wa fi malihi wa fi ahlihi wa yaqa'a adh-dhulmu fihi. Oyo mustadhaf, omuntu ateesobola, omuntu ateesobola oyo ajjululwamu. Wa man la yastati'u al-hijra, n'oyo yenna atasobola kubeera nga asenguka, tasobola kusenguka olw'embeera, talina gy'ajja kusobola kubeera, talina ssente zijja kumutambuza, talina waagenda kutandikira, li asbaabin shar'iyya, ng'alina ensonga ez'amateeka g'obusiraamu ezimulemesa okuba nga asenguka. Wamma kiba kimukakatako okusenguka. Thaniya, ekyokubiri, omuntu ayagala ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala kyalina okuba nakyo al-inzimaamu ila jamaati al-muslimina, okwegatta ku gurupu y'abasiraamu. Ateeka okwegatta ku gurupu y'abasiraamu. Bamugamba nti abasiraamu bali wano, bali mu kitundu bwe bati, oba bakuŋŋaanye bakola kino, tanzammu ilayhim, beegatteko abasiraamu. Okwegatta, buli ogamba nti abasiraamu baagala ku lwa Allah, abasiraamu banno beegatteko. Wa adamu atafarruqi anhum, n'obutabaawukanako. Wa taawunu ma'ahum, era kikakatako okubeera ng'oyambagana nabo ala albirri wattaqwa, mu nsonga ezirimu okugondera Allah. Albirri ismun jami'u likulli khair, yerinnya eribuna buli kirungi, bakita birru. Yerinnya eribuna buli kirungi, albirru, okuyambagana nabo mu buli kalungi konna. Wattaqwa, n'okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Wal amru bil ma'rufi wan nahyi anil munkari, era olina okuyambagana nabo abasiraamu banno mu kubeera nga balagira empisa ennungi n'okuziyiza emize emibi. Buli lw'olabayo omuntu nga alagira abantu ebirungi, yambagana naye, tomulemesa bulemesa, teweekika mu kkubo lye, tomukyawa, tomulemesa kukola ddaawa. Ate buli lw'olaba omuntu nga aziyiza emize emibi, mwegatteko, leka kumukonjera na kumuteekako mannya, muyambeko kuziyiza ogwo omuze omubi. Thalitha, ekyokusatu mu ebyo ebireetebwa okwagala ku lwa Allah, ayuhibba lilmuslimina ma yuhibbu linafsihi min alkhair, kwe kubeera nga ayagaliza basiraamu banne buli kirungi kyeyeyagaliza. Kubeera nga basiraamu banno obaagaliza buli kirungi kyeweeyagaliza. Wa dafu'i sharri والحرص على محبتهم ودفع الشر عنهم,
n'okubeera ng'oziiza obubi obutabatuukako. Yani tudafiu anhum wa dafu sharri anhum, n'okubeera nga okola ki? Oziiza, to prevent. Ekigambo dafu ekitegeeza prevent, kubeera ng'oziiza ebibi okubeera nga tebikosa abasiraamu banno. Ma stata'ata ila dhalika sabila, ebbanga ly'omala ng'okiinako obusobozi. Olaba akabenje konna obuzibu obuyina obuyinza okukosa abasiraamu, oba oli mukulembeze, oba oli mu kifo, oba oli mu mbeera ki yonna esobola obbayamba, olina okulwana olabe nga abasiraamu tebakosebwa. Walhirsu ala muhabbatihim, n'okululunkana ennyo, walhirsu n'okufaayo ennyo, ala mahabbatihim, ku nsonga y'okubaagala, wa mujalasatihim, n'okutuula nabo, wa mushawaratihim, n'okubaganya nabo ebirowoozo. Basiraamu banno boyina okubeebuuzangako, okubayambako mu kubalungamya, kino tukole kino tukole buno, gundi yajja tuyamba. Olina okubayambako, wabeerawo ensonga ng'olina amagezi bayambeko. Biseera bya dhuhiya balina obwetaavu bwa dhuhiya, olina gy'omanye ensolo eza layisi bayambeko okubalagirira, ogambe ezitusobola zifuna gindi, sobola okubawa amagezi, sobola okuba n'emmotoka esobola okubayambako okutambuza ensolo zaabwe, okutambuza abasiraamu abafiiriddwa, okutambuza abasiraamu abalina ebizibu abasenguka, osobola okubayambako mu mbeera yonna gy'oba oyagadde, n'okutuula nabo babeera balina ebirowoozo bye bateesa, oba bya muzikiti oba bya darasa, abantu bateekateeka duruusu, beerawo obayambeko. Oba kutambuza amabaluwa, bayinza okubayambako darasa yaabwe ereme kubeera nga etaataaganyizibwa. Abantu bangi balaga nti bamanya abakulu naye batera byogera mu mbeera ya kutiisatiisa. Oli aba yakutiisatiisa akulaga nti amanya abakulu, naye ate mu biyamba abantu talaga nti amanya abakulu. Abakulu abalaga mu kutiisatiisa, ngendaako mpola, jja kundaba, ebyo bijja kukoma ku ggwe, ebyo bibabeeramu. Wamma fi turuki lkhayiri tebavaayo kujjayo mitwe nti bamanya abakulu. So ekyo kikyamu. Basiraamu abali mu bifo ebyebbeeyi, ebifo ebyobuvunaanyizibwa ebisobola okuyambako basiraamu bannammwe, mubayambeko, bakuumibwe, babeere seefu. Ali mbeera eyo wabaseeka Kawuma eyo Kawempe, naye nga abavubuka banziba nnyo. Kati ningamba abasirikale abali muzikiti, mwe lwaki temumpa ku mmundu babavubuka abo abanziba? Seeka Kawuma nga balina kuntwala ne bantendeka, ne balyoka bajimpamu. Hange ne mbasenguka, sirina gabbibwa, ne nvaayo. Abavubuka abanziba ssebo nga balinga abajjirira nze nzekka ku kyalo kyonna. Abavubuka beewo gundi awo bayitawo batewa wakakungulu. Kakungulu awe Kawempe. Tuba tusoma muzikiti ne banyakula awo, ne bakuba omuntu ejjinja awo minzaayi. Bali abavubuka bali serious mu kubba. Kakungulu zone muli bayitirivu. Kakati oba osobola okuyambagana muwalimu abeere seefu, baleme kumubba, yambagana naye nga katukuterewo ekikomero eky'amaanyi nga kikomeeri, baleme kuddamu kubuuka kuyingirawo. Naye bagawugawa twafiiridda ddalasa, mwalimu yagenda, muyambagane n'omuwalimu asigalewo. Si kyekyo seeka, wakiteekawo. Naye bosobola bagabuga nti waitu mwalimu bagenze, Allah alituleetera omulala. Bwalimu bamala gajja bwe batyo. Rabia wamma ensonga ey'okuna, adamu tajassusu alayhim. Adamu tajassusu alayhim. Saddaamu naye abasekiriti ali ddalasa baŋŋamba nga gwe manyi abaserikale babeera mu ddalasa yo wano, oliranga gwe lumumba kulageko wano. Akali abaserikale banziba, abaserikale bantunuulira butunuulizi. Adamu tajassusu alayhim, okubeera nga tokola ki? Tobakettaketta. Adamu tajassusu alayhim, basiraamu banno tobakettaketta. Wayo omusiraamu ejjo yambuuziza, naŋŋamba ewaffe Luweero
waliyo omusajja eyafudde abadde musamize nga bamukazaako w'ebigere mugatayambala nangatto yabeera mu bigere naye nga abantu babeera wali abayitirivu nga abakolako ow'ebigere ati ow'ebigere yafudde naye bwadde yeyita musiraamu naye nga alagula buli kika kya muntu. Ati omusiraamu yabadde ambuuza ejjo nga ngamba seeka mbadde njagala gendawo abasajja bano batera okusaalira saalira abasajja bano ndabo waliwo anajja omumusaalira emugamba ekikyokola haramu bona ogenda okulaba bali nabo bagenda kulaba gwe bo bajja kulaba gwe n'omutabuliji azze ate bo basaalire bagalolaba oyo azze nemuga ekyo tutawaana gwogenda otya okuketta abantu nzize kulaba babazze kumusaalira abasajja bano batera nnyo okusaalira kandabe oba namusaalira togenda kubaketta bo bagenda kulaba gwe olaba ino yazze kati fe otugaanira ki takibbira bagireeta Allahu akbar nga bamusaalira nemuga gwe togendayo kubanga baatugaana okukettaketta abantu abakola ebyonoono. Abantu abakola ebyonoono tobatega kamera tobakettaketta tobalingiriza tobasooberera kulaba nti oba gundi abaddeyo gwerinda amawulire gajja kuvaayo gokka gajja kulaga naye togenda kubaketta kati togenda kuketta basiraamu kandabe ne gundi oba ensobe eyo ddala agigwamu mulabye aweta ati naye wawesa ati azeewa kuba baweta bati ndaba bagenda mu kisawuna kyawali kandi oba ddala gundi agenda mu kisawuna ekyo n'ogenda n'otuula wali n'osaba kasoda n'otuula olabo bajaafubutuka n'omukwata akatambibwa wati ng'afuluma. Tajassusu eri haramu. Allah subhanahu wa ta'ala yagigaana ku basiraamu banno. Basiraamu kyobula omubaka alayhi salatu wassalamu yali agaana basahaba okubeera nga baleeta amawulire agakwata ku bannaabwe. Nabbi yabagaana n'abagamba njagala abasiraamu bonna bajje mu maaso gange nga bonna mbalaba bulungi, saagala muntu kundeetera amawulire gakwata ku munne. Omubaka alayhi salatu wassalamu yalinga akigaana hatta kyogerwa ne ku bamanyi bangi ati bakkiriza amawulire kubaleetera amawulire gakwata ku basiraamu nga omaze okubaketta nojja n'obabuulira. Wa hatta yudhkaru ku Hasanu al-Basri au ghairihi min al-ulama oli yajja n'amugamba Imaamu Shafi'i akwogerako bwati ne bwati ne bwati n'amugamba ama wajada shaitanu rasulan ghairak namugamba sitaani teyafunye mubaka mulala atali gwe. Sitaani teyafunye mubaka mulala atali gwe ati gwe oyinza okubyogera okiraba. N'amugamba in kaana kadi qaalahu bw'abanga ddala kyogedde ekyo kyogamba ekyo fakadi ngtabtahu okiraba omugeyeza waba yakyogedde. Waba teyakyogedde fakad bahattahu omutemeredde. Mu mbeera zonna ekyo kyogamba kyeyanjogedde bw'abeera nga yakyogedde fakad ngtabtahu omugeyeza, waba teyakyogedde fakad bahattahu omutemeredde. Idhan nga alina kusirika naaba nga takyogera. Kati omusiraamu talina kukettaketta banne okulaba obumogo bwabwe. Kati wano waliwo amasala ga aljasuus, mbega akkirizibwa okubega, masala ga mbega akkirizibwa okubega. Au naqla akhbarihim, oba okubeera ng'ojjulula amawulire g'abasiraamu, wa asrarihim, n'ebyama byabwe. Kyosooka okumanya omusiraamu teri nsi mu nsi z'obusiraamu n'ezitali za busiraamu eyinza okulagajjala n'ereka abantu nga babeera awantu nga temanyi bibakolawo. Ekyo kyo kimanyi. Era eba nsinjega nnyo nga wano we tutudde nga tebamanyi bye tukola wano. Ensi teriiyo, oba ya busiraamu oba si ya busiraamu teriiyo. Okitegedde ekyo Yasiini? Teri nsi njega eyinza kukkiriza abantu bakuŋŋaane nga temanyi bebakola ki bye bakola. Era obwo buba bulagajjavu obuli ku ddaala eddene ennyo. Era yensi eba temanyi nakuuma bantu baayo. Okitegedde bulungi?
eyensi batemanyi nakukuuma abantu baayo nga abantu bakuŋŋaana nga temumanyi bye boogera temumanyi bye bakola la kikyamu baba bateekwa okuba bamanyi bye mukola bamanyi bye mwogera buvunaanyizibwa bwabwe bakuuma si bwe kiri obuzibu buva walala kukyusa nakutemerera nakuteekawo bitali bituufu ekyo kiina obuzibu okuteekawo ebitali bituufu okutemerera okulimba n'okuwayiriza abo wali obuzibu wamma amazima n'ebituufu nti basoma kitabu bakita Luwajiizu Luwajiizu yaani oyo nti Luwajiizu ani oyo igundi muli muzikiriza z'abagundi z'abasalafu abakulembera eyo mwaba abasiraamu okay basoma tewali mutawaana basoma ebintu byabwe soma ebintu byabwe ebyo tewali mutawaana tayib kati idhan obutajjula mboozi n'oyogeramu ebirala okiraba wa ashrarihim ila wa naql akhbarihim wa ashrarihim ila aduwihim okujjira ebyama byabwe n'obitwalira baaduyi wa kaffu al-adha anhum bikulli anwa'ihi yani wa tarku al-adha anhum bikulli anwa'ihi n'okuleka okunakuwaza abasiraamu mu mbeera zaabwe zonna abasiraamu abasoma eddiini yaabwe olinga abateekako abo basoma butujju abo basoma buyeekera abo basoma okutemula bantu basoma simanya al-Qaida ebyo si bye basomesa ate okusomesa kuno okwaffe kuyamba abasiraamu okutereera kuyamba ennyensi okutereera okuvaamu abantu abalungi kuno okusomesa kwe kusinga n'okuyamba ku gavumenti okubeera n'abatuuze abalungi okusomesa kukuli ku manhaji entuufu nabbi gyaliko ne basahaba wamma okusomesa okw'ebibinja ebyabula kujjudde buli bizibu okusomesa kw'ebibinja ebyabula wamma okusomesa kw'ekibinja ekyokuwona okwo kuli ku manhaji entuufu tewali ayinza kugamba nti basomesa bibi illa mukabidun mamana mukabidu leno omunonyi wakafu al-adha anhum n'okukola ki n'okuyimiriza okubanyiiza okubanakuwaza walladhina yu'dhuna almu'minina walmu'minati bighayri maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubin mazima ababanyiiza abakkiriza abasajja n'abakkiriza abakyala bighayri maktasabu naye nga babalanga bwemage faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina babe bagadde ekyonoono n'okutemerera n'oguzambi gunene nnyo okunyiiza abakkiriza kati tekikkirizibwa okubeera ng'onakuwaza abakkiriza bikulli anwa'ihi n'ennakuwaza zonna wa islahu dhaati bainihim n'okubeera ng'ofaayo nnyo okutabaganya ababa bafunye obutakkaanya islahu dhaati huwa as-sa'yu fi islahi baina al-mutanazi'ina as-sa'yu fi al-islahi baina al-mutanazi'ina okufaayo ennyo okubanga otakaba n'okulongoosa wakati w'abasiraamu baba bafunyemu okusika omugwa okusikangana ebitogi n'otakabana okulaba nga abasiraamu abo baddiŋŋana ekyo kikkakatako omuntu yenna agamba nti oyagala abasiraamu banno bw'olaba abasobaganye abafunye obutakkaanya teekamu amaanyi mangi nnyo okulaba nga abantu abo olongoosa wahatta waliwo ne ssente ezateekebwawo mu miteeko gy'ezzaka nga ziweebwa omuntu asobola okutabaganya wakati w'abantu ababiri tumuwa zaka baba abantu balwanagana naye ng'asobola okukozesa akasente n'abaddiŋŋanya agenda mu baitimaali musimya ne bamuwa zaka n'akkaanyisa abo abantu oba baluganda oba ba mizikiti bawalagana bakkirizibwa okubeera nga baweebwayo akasente oba kataka nga kalyawo ke bakayanira oli najja n'akagula n'akawa asinga okukaagala ennyo enkaya nekola ki nevaawo wa in ta'ifatani min almu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma bwe mulaba nga abasiraamu babiri balwanagana mukole kyonna musobola kyonna okulaba nga mutabaganya abasiraamu abo okulwana okwo kubeere nga kuyimirira fa in bagat ihdahuma ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amri llah bwe mumala okubakkaanyisa ne batabagana ate ne wabaawo addamu n'aluttula kati mwenna mwegatte mulwanyisa oyo
azzeemu okuleeta ekimberembere. Kimberembere yani namanya Oluswayiri, kimberembere yani abasiraamu babiri bamala okukkaanya ne mu sorting out ne mukkaanya ate oli n'addamu n'asitula endooliito. Kati mwenna mumanya nti oyo ye mukyamu nga mwenna muzitunuuliza oyo. Khamisa, ekyokutaano mu ebyo ebikkakatako gwagamba nti oyina aqidatul muwalaat, enzikiriza y'okwagala ku lwa Allah. Ekyokutaano ekikkakatako nusratul muslimina ala a'daihim, okutaasa abasiraamu ku balabe baabwe. Kikkakatako okutaasa abasiraamu banno ku balabe baabwe. Wa adamu takhalli anhum, watakhalli huwa tarku shay'i aw az-zuhdi fihi, huwa tarku shay'i wa zuhdi fihi, okubanga nga tobalekerera, tobabulira, tobavaamu basiraamu banno. Wa adamu takhalli anhum albatta, basiraamu tobavaamu albatta lubeerera. Fi haali al-usri wal yusri, mu mbeera eyaki al-usri, eyakazigizigi, eyakatyabaga, embeera ey'obuzito, embeera enkalubo, wal yusri, n'embeera ey'obwangu. Makulu mu mbeera ey'obwangu n'ey'obuzibu beera nabo. Basiraamu bonna beera nabo mu bizibu, obeere nabo muki ne mu mbeera ey'essanyu ey'obwangu, mu bulungi ne mu bubi. Wamma abantu abamu obasiŋŋaana nga bwe bava mu basiraamu bannaabwe ne badda mu balala, ate ettoomi lyonna balisiiga basiraamu. Ettoomi lyonna obasiŋŋaana baliyo ku mikutu nga balisiiga basiraamu bannaabwe. Naffe tuli basiraamu naye akajanja kammwe naye mwasukka oludiini. Olaba ng'ettoomi lyonna balisiiga bannaabwe ate abasiraamu. Omusiraamu bw'oba olina aqidatu almuwalaatu walmuadaatu, oteeka okuba nga abasiraamu banno obeera nabo mu buzito ne mu bwangu. Washiddati warraha, ne mu mbeera enkalubo ne raha. Arraha huwa saatu al-aish, huwa saatu al-aish wa husnu al-hali, okubanga omuntu ali mu saatu al-hal, hayatu raha, mbeera engazi, ng'ebintu bikola ki, bimutambulira bulungi, ali mu bulamu obulungi. Abasiraamu babeera bayita saatu al-aish, ng'omuntu empangala ye ennungi. Siraamu mu mbeera enkalubo n'embeera ennyangu beera nabo. Fi kulli makaanin wa zamaani, mu buli kifo na buli mulembe. Tekagamba nti affe twabeerako ne bali kye baatukola, kati toddayo kutubuulira basiraamu abo ffe twabata, ffe naffe tukola byaffe. Oba babeerako ne bali ne bakosa, abo baali bantu ng'abantu, obusiraamu busigala busomesa obeere ne basiraamu banno mu buli kifo na buli mulembe. Wa muawanatuhum binnafsi walmaali wallisaani, n'okubeera ng'oyambagana nabo basiraamu banno binnafsi, n'omwoyo gwo gwennyini, walmaali n'essente, wallisaani n'olulimi. Olulimi lwo lubeereko ebigambo ebiyamba basiraamu banno, emmaali yo ebeeremu omugabo ogw'okuyamba basiraamu banno. Kale bwe kiba kiganye mu mutima gwo mubeeremu okwagaliza basiraamu banno obwangu, baagaliza obwangu, baagaliza ebirungi mu mutima gwo, nga bwe twalaba wano hadiisi y'omu ku basahaba eyagamba nti nze siina nsaalwa yonna gye nkwatira musiraamu ku bulungi Allah baba muwadde. Ekyokka ne kimusingisa, nabbi n'amwogerako nti wamujja n'emirundi esi. Yagamba mu mutima gwe tayina musiraamu yenna gwakwatibwa nge ku kalungi Allah baba muwadde. Kati ekitono nnyo basiraamu banno sanyuka nga bafunye ebirungi. Beera ng'olina omutima omwanjulukufu eri baganda babasiraamu ng'olaba bali mu mbeera ennungi, tonyiga bunyiisi. Wa musharakatuhum fi afrahihim wa ahzanihim, wa musharakatuhum, n'okubeera nga weetaba nabo. Al-musharaka kwe kubanga weetaba nabo, n'okubeera nga weetaba nabo fi afrahihim, mu masanyu gaabwe, wa ahzanihim, ne mu nnaku zaabwe. Basiraamu bwe babeera nga balina emikolo egy'essanyu ng'egya Eid, beera nabo. Nga aqiiqa, oli alina aqiiqa, beera naye. Nga nikah, oli afumbiza, beera nabo mu nikah. Oba oli
kudumul ghaib waliwo yabula akomyewo abalina omugenyi beera nabo mu mbeera eze amasanyu g'abasiraamu wakadhalika ne mu nnaku zaabwe obeera nabo. Sadisa ekyomukaaga yagamba adaau huquqihim, okutuukiriza. Al adaau huwa alwafa, adaau okutuukiriza, adaau huquqihim, okutuukiriza ebivunaanwa byabwe gy'oli. Abasiraamu balina byebakuvunaana gwe, la budda an tuufi bihadhihi alhuquq, tuukiriza ebivunaanwa abasiraamu byebakwinako. Mu byo yamenyayo n'agamba min iyadati almaridi, ng'okulambula omulwadde. Ekyo abasiraamu kyekimu ku byebakubanja baganda babasiraamu b'ogamba nti obaagala ku lwa Allah. Bw'owulira nti gundi mulwadde, genda obeere ng'omulambula. Wattibaa'il janaiz, n'okugoberera abafu baabwe, okubeera ng'obaziikirako baganda baabwe, baganda bo abasiraamu, ebbanga ly'omala ng'okiinako obusobozi ekyokugenda okuziika. Warifqi bihim, ekigambo rifqi ne riqa kiikyo gye kiri mu maaso. Eliini weekiri ngamba arifqi ne riqa byebifaanagana, binjala osooka okugjawo. Ma alfarqu bayna arifqi wa arrifqi warriqa, bigambo bibiri. Arriqatu warrifqi bigambo bibiri, biringa ebifaanagana ebyawukanamu katono. Arrifqu, ekigambo arrifqu kino kyeyasoosa nange kyemba nsoosa, kitegeeza okubeera nga attatbiiqu arrifqu kuba kuteeka mu nkola. Ashuuru alladhi fi lqalbi, shuuru omuntu gyawulira muno mu mutima. Kati idha tabbaqta hadha shuur faqad rafiqta. Warriqa ye shuuru eri mu nafsi. Kati kambi kusomere wano. Arriqatu ayagala okuwandika shuuru qalbi dakhili, kyekino omuntu kyawulira muno munda, okuba nga owulira munda okusaasira okuli mu mutima kuno. Arrifqu okuba nga owulira omuntu omusaasira, okukwata empola, owulira okusaasira okuli mu mutima, bakuyita arriqatu. Ye shuurun qalbi dakhili, kyekimuntu kyawulira shuuru qalbi dakhili, yani ma yash'uruhu al-insanu fi qalbihi min arrifq, ogamba okunyorwa obulumi bw'owulira muli munda. Kati ate arrifqu huwa as-suluku al-amali wat-ta'amulu al-lin. As-suluku al-amali, kati kyokola wano kungulu, kati nga oli bwagamba omuntu wabeera nga akolagana bulungi ebisolo, abiyisa bulungi, ekyo kyakola okuyisa obulungi ebisolo, eyo suluku amali, togiraba? Abiyisa bulungi, ekyo kyebayita ki? Arrifqu, okukwata mpola, okuyisa obulungi. Kati ate eno riqa ye eri muki? Yenjawulo eriwo. Riqa eri mu mutima, kati omuntu alina okusaasira kwalina muno mu mutima, kati then ne kulabikira ku biyungo ng'ebintu abiyisa bulungi, abikwata mpola, kati yenjawulo eriwo. Kati ekigambo kyekimu naye ebifo byawukana. Ekimu amalu alqalbi, ekyokubiri amalu maadha alzahiri wa amalu aljawarih, ebiyungo bino ebyokungulu kyebikola obukwata mpola buno, n'okuluma n'okusaasira kwokola kwokwasa oba omwana, yani abaana abakwata mpola,
abayisa bulungi ekyo kyakola kyebayita rifqu. Ate riqa kye kino kyalina mu mutima ekimupushinga okukola kino kyetulaba kungulu. Kati omuntu asobola okuba nga yani lahu qaswatul qalb, mutima gwe mukakanyavu tegulimu riqa yonna, naye ate fi taamulihi tadhharu fiha arifq. Ninga nukungulu ate bwaba akolagana n'abantu olaba nga alina rifq, akwata mpola wanobisi, naye nga fi qalbi talinamu rifq yonna. Kati oyo aba tagasse wakati wa byombiri. Kati wano olina okuba byombiri obiyina. Sheikh n'agamba omusiraamu okubeera nga oyagala basiraamu banno okukituukiriza obulungi, olina okubeera nga olina arifqu. Arifqu yeki atatbiqu al-amali, atatbiqu lihadha ash-shu'ur, atatbiqu lihadha ash-shu'ur, okuteeka mu nkola ekyo ky'owulira mu mutima gwo okuba nga okolagana bulungi n'abo abantu. Arifqu bihim, okuba nga obakwata, wallin n'okuba allin, okubakwata mpola, warriqa n'okuba nga omutima gwo gulimu obusaasizi, wadhulli n'okubeera nga wekkakkanya eri basiraamu banno, eri bakkiriza banno. Nabbi waffe sallallahu alayhi wasallama yatugamba nti omuntu ayinza kwekkakkanya ku lwa Allah illa rafa'ahu Allah, okujjako Allah amukolaki? Amusitula. Kati lwe wekkakkanya eri bakkiriza banno, Allah akusitula. Mu bitendo by'abakkiriza bye balina okuba nabyo, adhillatan ala almu'minina a'izzatan ala alkafirin, bateeka okuba nga bekkakkanya eri bakkiriza bannaabwe ate nga beerabawo bawulira ekitiibwa kyabwe eri abakafuwalira Allah subhanahu wa ta'ala. Omukkiriza alina okubeera mu bakkiriza banne nga yekkakkanya, teyeesitula, teyeerabawo, alina okubeera omukakkamu. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba omubaka sallallahu alayhi wasallama okubeera nga yekkakkanyiza, okubeera nga abakkiriza abeera abayisa bulungi. Wakhfidhu janahaka liman ittaba'aka min almu'minin, beera nga abakkiriza obayisa bulungi, abagoberete beera nga obayisa bulungi. Allah yamulagira okubeera nga abayisa bulungi. Wakadhalika bilmu'minina raufur rahim, yali musaasizi abakkiriza abayisa bulungi. Fabima rahmatin min Allahi linta lahum walau kunta faddan ghalidha alqalbi lanfaddu min hawlik, singa wali wabbogo bali kudduse, naye fabima rahmatin min Allahi linta lahum, okusaasira okwo Allah kwe yakuwa kwobakwasa, era olwakuba wabbogo bali badde bakudduka. Kati omukkiriza alina okwekkakkanya eri bakkiriza banne n'okubeera nga abayisa bulungi. N'agamba Sheikh wa khafdhi aljanahi lahum, n'okwekkakkanya eri abakkiriza, wa du'ai, n'okubeera nga obasabira, wa istighfari lahum, n'okubeegayirirako Allah basonyiwa, wa salaami alayhim, n'okubatoolera salaamu, wa rifqi bidu'afaihim, wa rifqi bidu'afaihim, n'okukola ki? Okuyisa obulungi abateesobola mu bo, abanafu mu bo, okubeera nga obasaasira abantu abo abateesobola. Kikakata ku basiraamu okuba nga abantu abo babayisa bulungi. Wa hal turzaquna illa bidu'afaikum wa hal tunsaruna illa bidu'afaikum, omulowooza musobola okugabayirwa ennyo, waliwo ekibagabirizisa ennyo n'okubataasisa ennyo nga abanafu mumwe, abantu abateesobola. Omuntu gyakuma okubeera nga alina abantu abateesobola naye nga abayisa bulungi, abafaako nnyo. Sababu min asbaabi jalbi rizq, zezimu ku nsonga ezeeta arzaq, ezigulayo ebyenfuna. Era osobola Abdullahi ibn Umara radiyallahu anhuma, ye ne taata we radiyallahu anhuma, buli lwonna lwe baasosootelanga emmere teyatandikanga kulya okuggyako nga amaze okunoonyayo omunaku n'abeerako ku mmere, nga tebasobola kusosotola kulya kujja nga amaze okunoonyayo. Omuntu ateesobola najja ne balya nga waali. Wakadhalika ne Anas ibn Malik radiyallahu anhu naye yakikolanga nga naye anoonya ku mmere ye, kubanga ye wa Anas ibn Malik bwe baasosootolanga ekijjulo kimu yagamba kyabangako abantu 10 ab'omu famire ye, kati n'abalala ne beegattako.
kati ng'emmere yonna ey'abantu 1,000 obutabaamu bantu bateesobola tekiba kirungi. Muteekwa okubaamu abantu abateesobola. Wamma kati emikolo ffe gye tukola tunoonyaamu abeesobola bokka bokka, n'obanoonyeza n'akafo ak'enjawulo n'obatwala awo. Era okulaba obulabi omuntu atategeerekeka nga yasembera we mutudde, bamubuuza mangu, wewe ni nani? Ng'addayo. Emmere yammwe yeeyitibwako abaloodi bokka, abanaku ne bagobebwa. Ogwo muswiba. Okubanga emmere yaffe y'abaloodi bokka be bagiryako, abeetaavu b'emmere n'abanaku bagobwa. Bajja bagabula oluvannyuma mulowooza eggwayo. Musooke muleke abantu balye. K'abantu balye. Allah, temunyigiriza abantu, musooke muleke abantu balye. Mmere eggwayo. Bajja kuwa ensaliya zammwe nga 6 baziterese mugende. Babagoba. Teekawo ebisajja ebikambwe ebitaddeko gaalubindi ebiddugavu, bikanyama. Ne bibeera ku mulyango wa Haaji ku mbaga. Waliwo agoba abantu ku mmere. Waliwo agoba abantu ewa Haaji ku mmere, bikanyama, byambadde ebigoye ebya bbulaaka n'agagatta agakoma eno mu gundi. Bigoba abantu baleme kulya mmere. Jja mugwa mmere y'abantu musembereyo. La ilaha illallah. Mmere giteekawo abantu bagirye. Abo boolaba abo bagyetaaga. Ate bano boogireetera tebagyetaaga. Bo balidde emmere eya buli kika. Kati emmere yo si nsonga. Naye ate ggwe emmere ogireka bannannyiniyo n'obagoba abatuufu abaali badde balya ne beebaza ne bafuna baraka ne bakusabira Allah tabaraka wa taala. Bonna boogobawo n'olekawo abali emmere nga bagisongamu, bagibuuza baani mufumbi ki gwakozesezza. Kati baba abasajja baba bulijjo bagiwakaali beetaaga kumanya omufumbi okulya emmere. Beetaaga kumanya ani yafumbye. Haji Kimbuzi yafumbye oba ani yafumbye. Tebeetaaga kumanya ani yafumbye. Bw'oteekawo emmere ku ssaniya yiwako ennyama ejjule olabe. Ennyama egenda kuggwako yonna then batandike egundi omuceere nga tebagufuninako kika ki. Omuceere mugulinamu amanya. Naye bo tebagulinamu mannya. Bo bamanyi mmere. Bo balya buli mmere. Kati abagagga beddeko abalina obusobozi bwonna obuliisa abantu mubaliise. Bigaddi nadhari nga temubatunuulidde bitiibwa byabwe. Kati Sheikh agamba nti abasiraamu olina okubeera nga oyambagana nabo, naddala abanafu, abateesobola, abatayimiridde bulungi, abatali bulungi. Funayo olunaku mu nnaku n'obagulirangayo omuceere n'opaakinga kilo 5 n'obagabira gundi n'omuwa ne gundi n'omuwa. Abalala tubeera nabo mu mizikiti. Abaganda baffe tumanyidde ddala babeera mu mizikiti mwe tubeera, naye ng'olaba embeera zaabwe si nnungi. Fulayo olunaku lumu weesuulemu akambayaaya, opaakinga ebbaasa ya mitwalo 5 ofune omuntu abakuweerenga nga gundi oli nga abawe. Aba basimbula bbaasa mpola mpola. Omusajja okutuuka erina akasumulula akalimu emitwalo 10. Eddalasa agiramira n'abazzukulu obutagivaamu. Musomerangaawo eddalasa temugivangamu. Ng'asanzeemu emitwalo 10 oba 5. Allahu akbar. Abantu babira mu ddalasa nga beegumiza bwegumya naye nga kye batuddeko be bakimanyi. Ebintu biba abantu babagaana okutunda. Temubalaba abaganda bamwe bagaana okutunda. Temubalaba babamenyedde ebintu byonna. Mubamanyi ate mu kibuga bakyajja. Kati golooza bakola bati. Yabadde alina kapito wa mitwalo 2-3. Bamugaanyi. Naye buli lunaku omulaba. Kati gwe bw'oba okola lwaki tomuwaayo emitwalo 10, emitwalo 5, emitwalo 7? Lwaki tomugulirayo ka package n'okapaakinga bulungi n'okagabira abasiraamu? Ani yabagamba nti bagaba mulamanzaani mukka? Ani yabagamba nti bagaba mulamanzaani yo? Si lamanzaani yokka. Allah wa lamanzaani ye Allah w'emyezi gyonna egisigadde. Era okugaba kumusanyusa wonna omuntu wakukolera. Wonna omuntu wakukolera. Idhan
abantu bano abanafu mubafeeko nnyo, temubasuulawo, mubalabirire, mubayambeko, mubakwatizeeko. Olaba sahabi oli gwe nabagamba yali awaabira munne wa nabbi sallallahu alaihi wasallam ng'amugamba nze ngenda n'empakasa essente, naye oyo abeera mu madarasa go tava mu madarasa, oyo abeera mu kusoma tavaawo. Nabbi n'amugamba allaka bihi turzaq, oba ogw'omanyi oti ogabirirwa lwono. Yagamba bugaye kangende empakase nekasome eddiini yali agaseba amugye mu ddiini bagere bonna banoonye ssente. Nabbi n'amugamba gw'omanyi oti oba ogabirirwa lwono, Allah akuwa riziki olwono ali wano asoma, wege n'olyoka ofuna eyo gy'ogenza ng'osobola omugyawo. Nabbi ayinza okwogera ebyobulimba oyo yali ayogera ebyobulimba, yamugamba allaka bihi turzaq, oba ogabirirwa lwono. Osobola okuba golina mujirimu naye ng'ono riziki kweyitira. Kati waliwo abantu betubeera nabo betuwangala nabo ne tubalabirira Allah n'atugabirira. Era abasajja abedda, basajja bakulu bannaddiini tebaabulwako bantu bwe batyo mu maka gaabwe. Oyo omwana wange, omwana wa gundi, naye nga yamugja eyo n'amuleeta awo n'akulira awo n'amusomesa. Baabalabiriranga awaka. Okubeera n'abantu abanafu abo bali eyo kyegeegwa wa baana baabwe tebalina kye balina obaleeta. Mwe mulina essente zisiiya, musula mu makalina, musula mutambula bulungi, omanyi okujja omwana eyo ekyegeegwa. N'omuleeta ewaka ewuwo, n'omulabirira, n'omuliisa, n'omusomesa, n'afuna n'esweta y'essomero, ng'alina n'esweta y'essomero ng'eriko n'erinnya lye. Allahu akbar. Ayina n'engatto eza gundi ezigenda ku sports, my sports wear, engatto za sports wear ezo nazo ndala, izo ndala si ze ziri ezisoma ennaku endala. Ebyo ng'ayambalewo avaayo bw'atyo, ng'omanyi ky'oba okoze okuyingiza essanyu mu mutima gw'oyo. Bazadde bonna bamutunulako nga balinga abatamuzaala, nga balinga si ye mwana waabwe. Era lw'obasinyaako omwana wamu, togira haji, ebyo ebintu twabimala, mwana wo sitwagala kuwuliriza ezo nsonga, tebagala kuwuliriza ezo nsonga, toyogera mwana waffe, haji mwana wo. Tebayinza kukkiriza omuzzeeyo wa omwana aseetuke mu toyileti ez'enkoma ziri omuzzeeyo. Allahu akbar. Abantu abanafu wallahi mubafeeko, abalina ku ssente muyambe ku bantu abanafu, mubayambe. Baana b'abantu bali okubatambuza kasooli, batambuza ebinyeebwa, baana b'abasiraamu bafune ekyokulya ne bamaama baabwe. Kati Sheikh agambye mu kwagala baganda baffe abasiraamu mu bimu ku bye tulina okukola okubeera nga abantu abanafu tubafaako. Wadami ghashihim fil muamala, n'abasiraamu butabakumpanya nga tukolagana nabo. Basiraamu bakumpanya nnyo basiraamu bannaawe. Al-ghishi kwe kubeera nga olaga kirala kungulu nga ne munda kirala. Bw'oba okulagana n'omusiraamu mulage ekituufu. Al-ghish Nabbi agamba man ghashana falaysa minna. Waman yaghlul yati bima ghalla yawma al-qiyama. Muntu n'omukumpanya okukola khiyana. Basiraamu tobaguza bitali bituufu. Basiraamu bw'oba okulagana n'omusiraamu musavinga ebintu byagambye byoba omusaavinga. Bw'aba alina oda gy'akoledde gy'oba omuwa. Basiraamu tozanyira mu kubakolako geshi nga kungulu obalaga kirala ate ne munda obakolako birala. Basiraamu tobagamba mata tegali mu mazzi nga mulimu amazzi, tobagamba bw'otyo. Basiraamu tobaguza nnyama nga minzaani tejjudde, ekyo bakita geshi. Sukaali bangamba obusawo mbuba bukubamu ebbomba, obusawo mbuba bukubamu ebbomba. Binaabira n'obusawo 10 naye nga bonna yabukubamu ebbomba ng'ajjako waafu ya kilo ng'agijjako oba kwota ya kilo. Ng'ebintu by'otunda tebiwera, kikyamu. Ekiraba bulungi, abasiraamu tobakolako geshi. Tobavuga n'obeetoolooza awo wanvuyo olugendo osabe ssente nnyingi muhudi. Omusiraamu n'omuvuga n'omwetoolooza omusabe ssente nnyingi omwetoolooza. Allahu akbar. Omusiraamu yali atuvuga juzi mu January e Madina ng'atutwala awantu nga watutwala mmanyiwo
naye nga tutuuse ngaawo kati nga aweta wano agenda akima olugendo olulala nemuga yimirira wano tujjemu nawe omanyiwo nemuga waawo wetugenda nawe omanyiwo nemuga waawo wetugenda naye nga yabadde aweta bwati akime ekkuba eddala bwati naye nga ate yali atwetolozera ebbanga ddene. Kakati abo gye bali ne mu nsi z'Obusiraamu bangi nnyo mu kibuga kya Nabbi nga mwakolera ebyo nga atuwesa kiraba atuwesa akima olugendo olula kuba wakasaawa kana akabala sente bazibalira ano kasaawa jako mu kuvuga awawanvu ng'essente zigenda zeeyongera nga zeebala okiraba. Kati abo abantu bangi mwebali ne mu baddigi abaddigi mwebali bannaffe abaddigi abaddigi omuvubuka yakitumaze wano Emityana twabadde Emityana ne munnanga omu nga tuli mu mmotoka nga tugenda ku revenue ey'Emityana kati ne tugamba wa bodaboda ofisi ya revenue eruwa n'agamba muyina ebbiri awo tuga ebbiri obubiri zizino kwata n'agamba mungoberere n'akoleeza olwakoleezezza bw'ati n'aweta ekizimbe kyennyini ng'obayo ekizimbe bwe kitambula ekiwanvu n'aweta wekikoma n'apaakinga ne tumugamba wayi tugende wewano nga ddala weeri Allahu akbar nga kwegamba kuvaayo buvi wali n'atulengeza tiyeri wali naye yaviiriddeyo ku pikipiki nagwa mungoberere mujje emabega kati ekizimbe kyekimu kyenyiwe wekikome naga yiyo la hawla wala quwwata illa billah ebyo byadde kunze n'amaaso gange nabirabye. Kati ebyo abasiraamu tebabibeeramu kubeera okola mu lufula okola wa otambuza mpapula z'abantu okola wa buli wonna abasiraamu olaba abasiraamu tubakolako geshi oli muzimbi tabazimbi hadithu wala haraja abo bulwa nekyoboogerako abazimbi basiraamu tubakolako geshi bwoba obaagala tokola geshi fil muamala mu nkolagana yo n'abasiraamu au akili amwalihim bil batil oba okulya ssente zaabwe mu bukyamu waliwo ssente z'omuntu z'olya nga naye mutuufu olaba oziridde mu bukyamu. wala taakulu amwalakum bainakum bil batili watudlu biha ila al-hukami litakulu fariqan min amwali an-nas bil ithmi wa antum ta'lamun aw al-bay'i ala bay'ihim oba omusiraamu kubanga alina kyagula naawe n'oyingirawo musiraamu aba alina kyagula toyingirawo ebyo nabyo labiiko hadisi ezeetongodde aw al-khitbati ala khitbati akhihi al-muslim oba omusiraamu kubanga alina akamaali kayogereza ate naawe n'oyingirawo muleke akamaali akaguse muleke tomuyingirira sekaomalu omusajja ayogereza waba otegeredde ayogereza wagundi leka kuzikubamu nezaagala hajo yabudu kyemumanyi yali muwakawala ako ani ayinza okuntuuza wa jabudu ndi seeka gundi oli seeka anyo natusaaza wano seeka kasaliko seeka Asumani tiraba seeka Asumani akawala akayinza okatugabako ngaasaaga ze bulijjo mumanyi kakyasoma bakwogereza n'opokera omusimbi seeka kasaliko n'okupokera omusimbi hajo ono omusajja watu tebamukubye etteka ono bwe mwaba bamadarasa fula batutuula eri naye ffe tumanyi gwatuula eri la ilaha illallah ogobye wa ddarasa ffe tumanyi bye tubaako tumuwa muwala naawe batuula awo kumpi olowooza abalina imaani tebalina nga bakututteko akamaaliko kati toyogereza muganda wo gy'omanya gy'ayogereza toyogerezaayo togendayo kutuusa ng'omanyi nti biganyi awo n'olyoka okolebera waadami hajirihi fawqa 3 layaali n'okuba nga omusiraamu tomusenguka okusussa ennaku 3. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. بس قد يوشم kimu kyokka we kimu kyokka kisigaddeyo katukijjewo dagayi wasigaddewo kimu mukatukijjewo ekyomusanvu
anti kimu ebintu bingi bino nako kokakwemaliriza mpulira njagala kaddamu ako kenvuddemu akomukaga mpulira kalimu ebintu ebiyitirivu mpulira nkayiseeko olukwakwayo njagala kaddamu olwo ebintu byenkawuliddemu byembuti wano okulya essente zaffe abasiraamu nga batulidde essente n'emitwe gituluma baagala okuddamu abalya ssente zaffe bano abasiraamu batulidde essente zaffe mpulira njagala kubaddamu tunaakatandikirako